Omulungi omulabi owa KKTV nkolamusizaako amanya n'eddoboozi yenze Professor Kawere Mulondo nga tuzze okutunuulira ensonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Njagala okujjukiza nti wiikendi ewedde kutandika n'olunaku olwokutaano mpaka olunaku olw'omukaaga abakulembeze b'amawanga aga East African Community amawanga 8 bali mu ggwanga lya Tanzania wamu ne bannaabwe abakulembeze b'amawanga agali mu mukago ogwa SADC oba omukago ogugatta amawanga g'amasirimuka ga semazinga wa Africa bali mu ggwanga erya Tanzania nga bagayagayamu ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambulizibwa okakasa nti ebiri mu ggwanga erya Congo bigenda maaso n'okuba nga biggwa mu ddembe awatali kulwananga bwe kugenda maaso. N'ojja kujjukira nti mu lukuŋŋaana olwo omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic ya Congo Felix Tshisekedi Tshilombo yagenda maaso n'okuba nga tabeera mu lukuŋŋaana olwo nga bwe kyali nti ebintu bino nga bikaaye abalwanyi bano aba M23 nga bamaze okuwamba ekibuga ekya Goma eky'omumambuka ga Kivu bateekateeka olukuŋŋaana olwali ku butambi nga lukubirizibwa omukulembeze w'eggwanga erya Kenya ate nga chairman w'okwegatta kuno okw'amawanga aga East African Community. Tshisekedi teyagenda maaso na kulabikako mu byonna ebyagenda maaso n'okuba nga biteesebwa. Kakati n'olukuŋŋaana olwaliyo wiiki ewedde twazzeemu okulaba ekintu kye kimu ng'asindika busindisi muntu amukiikirire mu lukuŋŋaana olwo olw'amaanyi ate era olwalimu ensonga ez'amaanyi ezikwata ku ggwanga lye nga ye omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Bwe twongerereza ku ekyo twagenda okulaba nti n'omukulembeze ow'eggwanga eddala erya Burundi Retired General Evariste Ndayishimiye naye olukuŋŋaana olwo teyasobola kubanga alubeeramu era aliko emirimu emitongole gye yaliko mu ggwanga erya Amerika. Kino nno kiba kiraga nti bwe kataligirya oba bwetaaba entaanya omukago ogw'amawanga ga East Africa ogwa East African Community tuyinza okulabika nga tugulaba nga guggwerekerera kubanga amawanga kakati gatandise okweyisaamu olugaayu. Ojja kwesanga nti amawanga gatandise okweyuzaayuza okubula kwa Evariste Ndayishimiye owa Burundi ne Felix Tshisekedi ow'eggwanga erya Democratic Republic ya Congo ng'ensonga eziteesebwako abantu bano zibakwatako era kibakakatako. Tulabira ddala nti omukago ogwa East African Community kakati guyinza okuba nga amaanyi gaagwo gagenze gakendeerezebwa ebigenda maaso mu ggwanga erya Congo. Njagala kujjukiza nti abalwanyi ba M23 babadde batadde mundu wansi naye ate batandise okwekwasa nti bawulidde emiranga gy'abantu aba Bukavu nagamba nti kyesudde mayiro 62 n'ekibuga ekya Goma. Bukavu kye kibuga ekikulu ekisangibwa mu maserengeta ga Kivu mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo. M23 baali bakiwambye kumpi wabula basobola okulabika nga bakoma mu kabuga akamanyiddwa nga Nyabibwe eyeesudde mayiro 40 n'ekibuga kino ekya Bukavu. Kakati bazzemu bagamba nti emiranga gy'abantu nti abakongo bennyini be basabye abalwanyi bano aba M23 babanunule kubanga emiranga n'okubonabonyesebwa bingi nnyo mu kitundu kino ekya Bukavu. Kakati awo nno emmundu erabika nti esumulukuse bupya kubanga M23 egamba nti mukadde konna mukadde mpawo kaaga bagenda okugattako ekibuga ekya Bukavu bakiwambe nakyo kibe mu mikono gyabwe. Bino nga bwe bijjidde ojja kujjukira nti Uganda twamala dde okusindika amagye amalala 10 n'ekintu mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo era nga we tuli kumpi nnyo n'ekibuga kino ekya Goma ekintu ekitadde amawanga ag'enjawulo ku bunkenke nti Uganda egenda kuba erwanira sayidi ki. Well and good tuli mu ggwanga erya Congo olw'okuyiga abalwanyi aba abalwanyi aba ADF mu Operation Shuja. Naye njagala okujjukiza nti mu lutalo olw'e Congo olwasooka
olwa 1996 mpaka 1997 emyezi egyo 6 nga tulwanyisa gavumenti y'omugenzi Mobutu Sese Seko kukwazabanga mawanga mangi genyigira mu kintu kino. Kakati Uganda okubanga eyongera bwongezi maje mu ggwanga erya Democratic Republic ya Congo golooza kitegeeza ki? Tubadde tukyali awo n'amawanga amalala nga Chad wansi w'omutabani w'omugenzi Idris Deby Itno, President w'eggwanga lino lya Chad Mohamed Deby Itno naye n'agenda maaso n'okubanga asindika amaje mu ggwanga erya Congo okuyambako President wa Congo Felix Tshisekedi Tshilombo. Ojja kujjukira nti Chad eno ne ku mulembe gw'omugenzi Idris Deby Itno baali bayambako gavumenti ya Mobutu Sese Seko okulwanyisa abo oludda olwaliko Uganda ne Rwanda saako Ssaabayeekera omugenzi Laurent Desire Kabila. Kakati awo tubadde tukyali awo nga n'eggwanga erya South Africa nabo basindika amaje amalala agagenda okunyweza ebyokwerinda by'amaje gaabwe n'eggwanga erya Congo mu kitundu ekya Lubumbashi mu ggwanga lino erya Democratic Republic eya Congo. Lubumbashi yeesudde mayiro ziri 923 ne Goma. Kakati kitegeeza nti okutaasa obulungi n'okulwana obulungi naawe olina okufuna kye tuyita strategic position nti ogenze M23 gyetannalumba weteeketeeke bulungi nti M23 gyeritambulira okutuuka e Lubumbashi mayiro 923 ojja kubanga osobola okweŋŋanga nabo bulungi, ojja kuba osobola okubaŋŋanga bulungi kubanga oba weetegese bulungi. Kitutwalawa tulaba nti ekiyinza okuddako mu ggwanga erya Congo ye World War ey'okubiri mawanga ga Africa. Jukira nti Congo War, olutalo lwa Congo lwasooka olwa 1997 baalukazaako World War eya Africa eyasooka. Kakati tuyinza okulaba sematalo owokubiri ow'amawanga ga Africa owokubiri kubanga amawanga mangi buli omu kakati asomba maje atwala mu ggwanga lya Congo. Rwanda naye wetuwogerera ssaawa zino bongeza n'emisolo mu ggwanga lyabwe nga balina balabika nti balina kye beeteekateekera kubanga jjukira nti abagabirizi b'obuyambi abayambako eggwanga lya Rwanda baatiisatiisa nti bagenda ssala obuyambi ku ggwanga lya Rwanda bulitaave mu nsonga ez'e Congo. Wabula Kagame olw'eggume n'okulaga nti tawuliriza bigambo by'abazungu kyakoze kwe obwongeza emisolo egy'ebintu mu ggwanga erya Rwanda kubanga yeeteekateekera embeera ey'akazigizigi. Ebintu bino byonna bifubutukawa. Njagala ojjukire nti mu kulwananga n'okwali e Congo mu 1996 ne 97 abayeekera aba Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo abaali baduumirwa Laurent Desire Kabila omugenzi kigambibwa nti baakola endagaano gye tuyita Lemera Protocol. Endagaano eno baagikola wakati w'abantu abo babayambako okulwana olutalo okumamulako gavumenti ya Mobutu Sese Seko. Kakati mu bantu abo abaalwana mwe mwali n'abalwanyi abatuusi abaaleetebwa gavumenti ya Rwanda nga n'abalala baava mu ggwanga lya Uganda kubajjukira nti Uganda amaje gaffe n'okuleeta gavumenti eno eriko eya Mwami Museveni mwalimu omukono ogw'Abannarwanda abaalwana okakasa nti baleeta gavumenti eno. Kakati awo ne bagenda mu maaso n'okubanga beesolooza okuva e Rwanda ne bava Uganda kuba mu maje gaffe mulimu Abannarwanda bangi ne bagenda ne bayambako Desire Kabila okubanga awamba obukulembeze bwa Mobutu Sese Seko kukuwazabanga omugenzi. Bano bagamba nti waliwo envuuvuumu n'olugambo nti baakola endagaano ng'ewa abatuusa abaali bayambyeko Kabila ng'endagaano eno bawa ebitundu eby'ebuvanjuba obw'eggwanga erya Congo awali akavuyo kati nti endagaano kigambibwa mu lugambo nti nga bamaze okukola endagaano eya Lemera Protocol baddamu ne bakola endagaano ey'ekyama n'abayeekera aba Kabila ng'abawa ebitundu eby'eggwanga lya Congo eby'ebuvanjuba awasibuka eby'obugagga eby'amaanyi mu ggwanga lino erya Democratic Republic ya Congo awasinga okubeera eby'obugagga ebisinga eby'omu ttaka nti Kabila okusinzira ku lugambo n'ababigereesa nti yali abawa
ekitundu ekyo kakati kyova olaba nti lugenda koya wabula luggwerawa. Njagala kutegeeza nti omulabi wa Keke TV gwe tuula butuuzi tukyakusoosootolera ensonga nga bwe zitambula anti tuli Congo tovaako beerako buli kadde.